tutuuse ku mpewo za Data TV tukole. Buganda ku ntikko ye programu yo. Ebiro lwa Sunday saawa emu. Olamanye ebife embuga bikwata ku kine nga ffe Buganda ku ntikko ffe tulina okuza Buganda ku ntikko. Buganda ku ntikko ye programu yo erina okumanyisa buli kimu ekyobuwangwa nnono mpisa neeyisa. Sirinze kandi ne munange muzikulu wa Mugema. Nange ntwala negatta ku ddoboozi ly'okulamusako buli muntu yenna tulaba ku musaawa zino n'embudde buno bwennyini. Bannaffe mwebale nnyo, mwebale eddala. Nkulisayo abavudde mu masinzizo, abavudde wano na wali, manyi nti weesabidde n'osabira muganda wo, n'osabira miranwa wo, n'essenga kizibwewo, n'eggwanga lyonna n'ekyalo kyo n'ekika kyo. Manyi nti okisabidde n'olwekyo egyo emirembe gibeerewo. Ate bwe tuba twagaliza emirembe tugyagalirize ddala mu mmeeme ne mu mitima. So si kungulu kutuusa. Ogenze n'oyogera ku kyokusaba masinzizo singa abantu bebavaamu musinzizo nga bwasigala neeyisaaye n'empisa zonna naye bw'ava musinzizo ate n'afuuka ekirala. Abantu kale bali mu katemba naye twagala okwebaza Katonda nannyini ggulu abo bonna abafunye ebizibu abagumye ate era abeere ekikubagizo kyabwe gye bali. So nga ate era n'abafunye ebirungi twebaza Katonda nannyini ggulu oyo aliwaniridde okutali mpagi era bamwebaze bwebaza olw'okubatuusa ku ekyo kye batuuseeko. Luno Sserunkuuma musajja akaddi wa nsawo mutongo wa Ssaabasajja Kabaka Kyaramanyangwa yakutuusaako okulamanya Buganda ku ntikko. Buganda ku ntikko eno lwa Sunday saawa 4 emu ey'ekawungeezi nga Sanita Mutaawe Salita Mukono n'embaga gyakaggwa. Obala bulungi nnyo Buganda ku ntikko n'olaba ebintu ki ebitambula. Tulina okumanya ebintu bitambula mu ggwanga lyaffe Buganda. Tusegapo tuze ku Buganda ku ntikko. Buganda ku ntikko abamu bagirowooza okuba nti kaakati bweri bwe yali. Naye twagala okujjukizamu katono tukukonerako bukooni naye tujja kutaggulula. Teggwayo. Nti tukiraba bulungi nti Ssekabaka eyasooka yali Kintu oluvannyuma lw'okulumba Bemba. Naye Kabaka Kintu yajja n'ebika ebimu ku byo bye bayita bikansangwawo. Naye bwe yali akuba embuga y'enkulu yagikuba Busujju ennono. Eyo nno gye baakolera ssemateeka ate ali muwandiike naye ate abantu n'Abaganda ge bakuumye obutiribiri n'okutuusa kaakati essaawa ya leero. Abajja bulungi mwe mwali ekigambo bukulembeze, mwe mwali ekigambo empisa, mwe mwali obuntu bulamu, mwe mwali ennono zaffe okuzikuuma. Abantu ab'ebiro bino Constitution yennono yaffe wadde eri mu fuuti Constitution eno nnono ennono ya Buganda. Kakati eyo gye baakolera ebyo byonna ebika binaatambula bitya baabisengeka. Empisa mu Buganda zinaaba zitya omuntu anaabeeranga atya okwawukanako n'abalala kuba nabo balina ennono zaabwe. Ate abamu balaba okwanjula balaba ng'okwakatandika naye nako baakwogeraku nti omuntu bw'anaagendanga okwanjula ow'ekika n'ekika taafumbiriganwe. Era ekinaamulaga bwe kino bwe kijja mulaga nti avudde mu Buganda. Bulungi enkiiko z'oyinza okulaba katugeze nga z'onoolaba nga Buganda ennaku zino twakamaliriza olukiiko lwa Buganda olw'ebyensimbi kuba yayisa bajeti yaayo embalirira y'ebyensimbi. Kakati eyo yonna bw'oba ogirabe eyo nayo yava eri. Kyova olaba nti ne mu kusumika olaba nga omusika bamuterawo ensawo afune entandikwa eyo nayo baakibangawo nti eyo nsawo banka ne bateekawo n'obukwakulizo gamba ebibonerezo bw'onoogikwatamu wandifuna obuzibu. Ensawo togikwatamu nga teweebuuzizza. Abajja bulungi ebyo byonna byava nnono. Abajja bulungi ne bituusa Buganda ku ki ku ntikko woogirabira kati gwali eyo munnaffe omunabatottingolera ku Delta TV ng'oli awo olaba obukulembeze obutongole bwava ku ki bwatandikirawa. Bw'oba olabye oba omuluka nti omuluka tuteeka okubona omuluka ogutaggulula nono mpozi kiri mu busujju wano okwatawo n'emiti yana n'ogenda eyo eri walumba ettanda eyo kiraba. N'olwekyo eyo nayo yonna gye byava. Tuli ku Buganda ku ntikko lwa Sunday saawa emu ey'ekawungeezi ne bamanya tebateeka kubaawo Bwakabaka. Era Obwakabaka anaavanga mu balangira
obokya bulungi era anaalyanga obwakabaka anaabeeranga bw'ati obulanga baga nti omwana bwana omulangira yenna anaalabikangako ebirira ebibiri byanaabanga kabaka kuba balina obubonero bwabwe si buli muntu obwaffe Buganda ku ntikko tebufaanana bwe Busoga tabe Busoga banaalonda bulonzi ate ebyo byabwe birala ebyomubugiso birala ebyaffe bizaale esebo obokya bulungi nti ate bw'anaabanga era bwe bajja tutambula bwe tutu nti abange omulembe gwaliwo nti kabaka yenna kubanga tuli tugenda mu matikkiro ge tujjukira ennaggalabi ngenda kuza omwezi 31 n'olwekyo baga nti ate waotandikira ogenda kabaka yenna omulangira anaakolanga bw'ati anaalyanga obwakabaka anaatandikira ku kino ne kino anaatikkirirwanga wa naggalabi obokya bulungi olwo tuyingira ku lusozi naggalabi ebyo tugenda kubiruka tujja kukubuulira bikuleetera ku Buganda ku ntikko obokya bulungi n'olwekyo bwe tutuuka naggalabi ebika byaweebwa obuvunaanyizibwa buli kika kirina omulimu okulaba nga kabaka afuuka kabaka buli wakika alina olubimbi lwe naggalabi esebo obokya bulungi buli muntu alina olubimbi lwe kika bwekiweddira noonyereza nti nina lubimbi ki naye omuntu ayinza okubeera nga tomanyi lubimbi ki lw'olina mu Bwakabaka bwa Buganda ate tulina buweereza si mulimu naye tubaayo na buweereza bwe buvunaanyizibwa obuvunaanyizibwa kintu kikulu n'olwekyo buli kika kozi gwe wandiga muzzukulu wa Lwomwa naawe olina obuvunaanyizibwa nga muzzukulu wa Lwomwa ate naffe ab'enkima tulina obuvunaanyizibwa bwaffe n'ab'eŋŋonge ate obwamu bw'amaanyi era naye ate nga Buganda yonna okukitwalira awamu ebyo ebika bye birina okukola obutaweera okulaba nga Buganda etuuka ku ntikko anti kati waliwo ekinnuma mukulu Ssegapo nti ab'emituba ab'obusolya ab'amasiga kati buli omu mukama wa munne naye wesiga tuula mu kuba ekitabo nga ab'essiga 17 ab'endiga bakubye ekitabo kyabwe ekikwata ku ndiga naye osanga w'ensenene ate nga yakikubye anti kati olaba ebyo byonna ebika birina okuba nga bifuubaana okulaba ng'ebika byabwe bituuka ku ntikko biringanga abantu batunuulira luusi bintu bimu na bimu ne bagamba nti batunuulira emipiira egy'ebika olina ganze njagala tube nga ffe tuwangula engabo obokya bulungi ng'agyeyagaliza naye twandibadde tutunuulira n'ebirala ekika kyaffe eky'endiga kyandibadde kisukkuluma mu kubunyisa n'okunyikiza empisa era bazzukulu b'endiga bandibadde tebambala bee bati nga twekolamu emirimu gyaffe olw'ensonga nti tojja kulinda ate wansenene kubuulirira kitegeeza nti ow'endiga oyo muzigo wa Lwomwa yaba abuulira oyo muzigo wa Lwomwa ate muzigo oli kwajja okukopera eyo ye Buganda ku ntikko Buganda ku ntikko eteeka okuba nga empisa zigenda ku ntikko obulombolombo bugenda ku ntikko obuwangwa bugenda ku ntikko olulimi lugenda kuki ku ntikko ettaka n'obusolya bwaffe bwandibadde bukuumibwa okutusobozesa okutuusa Buganda ku ntikko naye buli lwojjawo kino katugeze singa bukyenkya ne bagaa nti olulimi Oluganda luvuddewo Buganda eba teriiwo abingi abo olugyo bugisudde waba ebintu byaffe tulina betufiisa ate nga twali tubikomye balinaga temulyanga mmwanyi senga ozijjawo obuba Buganda ebedda ku ntikko kakati n'olwekyo njagala okutegeeza mukwano gwange atulaba singa ogamba enkya nti obutaka bwonna nga bwe bugenze mu bukujula obukya bulungi aba alina mumayiro Omuganda yenna ttaka era okutuusa Buganda ku ntikko muteeka okuba n'ettaka obokya bulungi naye kyebuuzibwa nti Buganda ku ntikko tugenda gikuuma ettaka tulikuumye mu Buganda mulitunze mulimazeewo n'ebika ebimu tebirina ekyo ekibuuzo okirekera abo abalabi ettaka obokya bulungi n'obulombolombo n'obuwangwa obokya bulungi naye n'obukulembeze omanyi kati batandise n'okutuvuma nti waggwanga kiye okitegeera eyisiza bwoti nti eggwanga bwe litereesa bwe liti olwo kitegeeza nti osereba buli lwe bagamba nti Abaganda mulaba be beeyisa kati olwo osereba ova ku maapu eddaala okukkirira ate yandibadde alinnya ate ovaawo buvi gondi mu bika byabwe bali mu kuyombagana musereba
olaba ne waba mukyala temutuusa Buganda kuki tafukamira yamujjawa olwo Buganda buggwawo sebo abaja bulungi buli lwoto luka mukeeka Abaganda okumanya eŋŋoma zaffe ez'ensikire ezaffe ez'obuwangwa bwe zitavuga olwo Obuganda busereba kubanga obwo bwe bubonero obulaga ebivuga ebyo ebyekinnansi osanga amaka ameka agalimu ekivuga ekyo ani akiina baabyolumbe ne bakuba ebidomola Buganda ogiserebya togiteeka ku ki otadde omuntu aluvudde n'osikisa omuntu Obuganda eggwawo olaba mulina omukolo ne mutayimba kitiibwa kya Buganda olwo Buganda ogijja ku ki ku ntikko kubanga oluyimba lwe luna okutunda Buganda okumanya Abaganda weebali omuntu afudde akyali awo ng'omuteerako musika n'omutwala Magombe Obuganda yeggwawo abajja bulungi naye twagala bwe tubuteekawo obulombolombo empisa n'obuwangwa n'olulimi Buganda etuuka ku ntikko twembe kutunuulira sente zokka tize zituusa Buganda kuki n'eggwanga lyaffe tulibeereko olulimi enjogera yammwe ngenda lya enda naaba simanye 10 Buganda ogissa n'otemaatema ekintu ekyabadde kirambululibwa bulungi kafeero kyabaga nti olulimi lwange luggwawo lusereba obukulembeze buno mwami Sserunkuuku tulina obukulembeze obutuusa Buganda ku ntikko nga bannaffe batukwatidde omumuli naye ebyo byonna Kabaka Namulondo Ssaabasajja Kabaka wa Buganda naye Ssaabasajja Kabaka wa Buganda asiima n'agamba nti njagala nnamulirako Obuganda n'awa Katikkiro n'amukwasa Ddamula n'amuga njagala onnamulireko era yoyo Kabaka waffe ow'ebweru atuluŋŋamya wano na wali era kyava atugamba nti bannange twetaaga okutuusa Buganda ku ntikko naye Buganda ku ntikko ffeno ne tuvaayo bakisaati kyabwe ffe kunnyonnyola buki ate mpulira n'akakiiko nga bw'olya paliamenti nti Buganda Caucus naye ebyaffe babyogerako simanyi oba babireka linnya ligenda bugenzi nti Buganda Caucus oli badde oli bakyaza nja kubakyaza n'obabuuza kubanga ssentebe wa Buganda Caucus ye mukulu Ssennyonga ow'ekitiibwa Ssennyonga wano emukono yeetaaga kubuuzibwa ddala tusereba oba tulinya kubanga nammwe ababaka aba Caucus muteeka okubanga Buganda mugitunda mu palamenti naye wooli emikolo gy'okwanjula mugikola mu nkola eyandibadde entuufu etuusa Buganda ku ntikko oba waliwo abawakanya nga tuyita mu mikolo esebo okitegedde bulungi eyo ne Buganda kuki ku ntikko kati jjo lyabalamu wano twalabye olukiiko olwa Buganda nga bakola embalirira twayogedde nti embalirira tetandise kati naye Kabaka kintu bakola ki embalirira etandikira ne mu makaago n'omanya oyo sukaali wa nnaku mmeka ogenda okulaba amunywedde wiiki nnaku 3 n'omanya ayina embalirira Kabaka kintu bwe yatuula ne banywanyi be yalina bo nga balumba Bemba baatuula biki bitwetaaga okutambuza Buganda nti twetaaga amafumu twetaaga engabo eŋŋoma bali balina okuzifuna eŋŋoma obajja bulungi nga ne Buganda yatuuzizza negamba mu nsimbi zaayo n'obuwumbi naki twetaaga okufuna ssente buli wotaba nambalirira oba toyina obanga kitengejja ku nnyanja ate tunanyumya bingi bandaffe bagirinde bagenda giraba olukiiko lwa Buganda lwonna olw'embalirira yaki tuli Buganda ku ntikko naye twagala okwajjukiza ate twagala n'okubategeeza nti mu bbanga si ddene ng'ennaku z'omwezi 31 mugenda kulaba enaggalabe tebalina gwe bagobayo oboca bulungi ogendako n'olaba ekiriyo biki bakola bya buwangwa ki naye bagala okusiima Ssaabasajja Kabaka nti bwe yatikkirirwa Naggalabi naye kaakati okujjukira amatikkiro ago bagenze bagatambuza mu bitundu byaki ebyenjawulo naddala mu masaza ku mulundi guno bagenda kubeera Nkumba wano ku yunivasite nanti Obuganda busaasaane omanye nti kati wano naffe tukuŋŋaaniddeko wano ow'enkumba ataalisobodde genda Naggalabi n'abaana b'enkumba bamanye ku olwo Kabaka bw'ati bw'abeera bati bamuti era ebintu ebyo bitambuzibwa nnyo ku bataka kati n'empira gy'ebika gyatandise okutambula mu masaza twagala nnyo okubeebaza bannaffe okulaba ebintu bingi ebizza Buganda kuki emipiira egyo n'ebyemizannyo bituuseewa era mu bijjumbira oba olya bulizi bano ekika kyange kyakoze kitya naye nga toli bamunaanika oli wano bwe tuba tuwogera ekigambo Buganda ku ntikko nga bw'okyogedde ne bannaffe olwebadde tutumenga tubagamba nti ebintu ebituusa Buganda ku ntikko bingi ojjukira jjo ly'abalamu wano tubadde mu kabineeti kano gaffe tuli basanyufu naye nga tuli basanyufu lwa Uganda
okugenda mu mipiira gya Africa netambula bweti olwo Uganda oba ogitunda oba ogituusa kuki kati nakiringa bona ogenda Arua ononyeyo mukyanga abeyisa bwe bati abaganda beyisa bwe bati alwo gitunze era abadde wano badde kinti baganda nabo bwe bajja eno nti abadde wano bavudde wanti mu Arua ngenda kuza mwezi 10 kujja kuba mwezi gwa 9 nsuubira okuba nga ngenda Rwanda gwe nsomose naye eyo tugenda batuka omukyala yatugamba twagala mukolo omukolo gwamu omukolo gaffe twagala mugukolenga mu Buganda emukola ki olaba Buganda awo ogitunda eyo Kigali mu mikolo eri nga bagyegomba bantwalako ku mikolo e Kenya nakolako Singoma naye nga twagikola mu Luswayiri naye nga bwetwogera n'Oluganda Buganda twagitunda obaja bulungi eyo ye Buganda ku Ntiko ate n'ebisanizo byaffe ebitulaga nti nvudde mu Buganda bingi ebitambulizo n'abagereka kabaka certificate kati ebika babireese embeera ng'eyo kakati yambala ekkanzu bayinza okuyita eggwanga eddala soboka era bagamba musajja wa kabaka ekkanzu gy'oyambadde olwo ekkanzu yekukola ki yekutunda naye toyinza bw'oyambala essuuti tebakwawula okya bulungi oba kyeŋŋamba naye bw'oyambala ekkanzu boogererawo bakutegererawo nolwekyo tugezeeko okukola ebintu ebituusa Buganda ku ntiko gwawooli Buganda ku ntiko gituuse awo wooli buli muntu w'obeera mu lulimi lwo mu mpisa yo mu bulombolombo bwo ne mu mpisa eyo ye Buganda bwe tunagituusa kuki mu ntiko esebo amulebwa Leeta TV tukole oliko program Buganda ku ntiko ebeera buli Sunday saawa emu ng'emikolo n'embaga gyakaggwa Leeta TV erina buli kimu Leeta TV mujje mulange mujje mukole buli kimu kulaba nga naffe ate bwe tujja ettofaali Buganda ku ntiko tugikola ki ebeera ku ntiko olw'ensonga nti abalimu ab'ebitiibwa abantu ba Buganda n'olwekyo mukulu Segawa tubeerenga abantu bano gye tubeeranga buli w'obeera oba mu mukolo gwa kwanjula tutumbule ekyaffe ebintu bino byakulabirako bingi buli w'obeera kola empisa zo ng'era omuntu owa wano bajja kuvumirira ebyo byokola olw'ekintu ekyo tubeebaza Leeta TV temuvaako tugenda kutwala ate mu byabadde mu lukiiko olwatudde olw'embalirira olw'ebyensimbi okulaba Buganda ekulaakulanye etya etambula etya etuukawa n'olwekyo mukwano bwe tuseguka maaso ku TV Leeta TV tukole